Kitalo ddala amawulire agaakantuuka ku wano ku SMX Media aga munnayuganda eyafiiridde mu UAE amanyikiddwa nga Ssenyonjo Brian. Kyokka ate on top of that kuleetedde n'amawulire agakwasaganya ku Latif eyatunga ovulo ya Bobi Wine nga bwe yakwatiddwa. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wujjira bwe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mu njika. Subscribing onigene ku notification bell tojja kwena mu missing updates naddala nga zino. Yes, atutandike n'eggulire eritali lirungi ery'okufiirwako kwa munnayuganda abadde akamala omwezi ogumu gwokka mu nsi z'Abawalabu n'era ng'ono ekyamuse tekinaba kubeera nga kitegeerekeka olw'ensonga omwezi ogumu mwezi mutono nnyo ku muntu eyagenda ng'amaze okukola medical nga kiraga nti obulamu bwe bulungi tebulinaako ttagali, omuntu atagenda for treatment, omuntu atagenda kukola songa yonna bulanga ali healthy n'era nga ali ready okubeera nga akola. Saawa zino eno mwezi gumu gwokka gwabadde yakamalayo amawulire agattuuka kugalaga mbu afudde. Ono abadde amanyikiddwa nga Ssenyonjo Brian era ng'abantu bakola ekisoboka kyonna okulaba nga batambuza information eno etuuke ku bekikwatako omulambo gwe gusobole okubeera nga gukomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Ate still n'era mu mawulire ag'ennaku omutunzi babayita batya bateera mu Luganda nedda nombadde ngenda gamba Kinyozi naye Kinyozi abeera musazi wa nviiri. Teera yatya ndowooza ye mutunzi tebalinayo linnya ddala eri Oluganda. So bambi amanyikiddwa nga Latif okusinza ku information gyenfuna akwatiddwa oba yakwatiddwa ng'ono ekyamukwasizza tekinabeera nga kitegeerekeka naye ate nga yatitimuka nnyo oba n'okumanyikwa we yatunga ovulo ya Bobi Wine yaperformingiramu we yali ng'agenze mu nsi ez'ebweru okubeera nga aperforming ye ya red nera ono azze atunga ebintu bingi. Latif amanyikiddwa nnyo mu kutunga actually y'omu ku bakyasinze n'okubeera nga batungira mu ssaawa entono asobola okukola dress nga 10 mu ddakiika nga 5 zokka. So omusajja ali talented naye nga yakwatiddwa. Details z'okubeera nga akwatiddwa nakyo ekyamukwasizza jabbeera nga nzikuleetera nnyo ku SMX Media gwe kyonna okola subscribing